Emisango 31 gye kigenda okuwulirwa abalamuzi abasatu okuli Christopher Gashirabake, Ketura Katunguka ne Esther Nambayo, nga ku gino kuliko emisango 9 egy'ettemu, 13 gya buliisamaanyi, 6 gya kubbisa lyanyi n'emirala 3 gya kukabasanya bakyala. Gino girudde nga gyasindikibwa mu kkooti ejulirwamu ng'olwaleero abalamuzi bano lwe bazze okugiwulira. Bw'abadde aggulawo olutuula lwa kkooti eno, omulamuzi Christopher Gashirabake ategeezezza nga kino bwe bakikola n'ekigendererwa ekyokulaba nga bakendeeza ku mujjuzo gw'emisango wadde ng'ensimbi nabo zibeekubya mpi. That the Masaka High Court Circuit, like other High Court circuits and divisions, is faced with a challenge of case backlog and complex of prisoners overstaying on remand. And this session is a clear indicator that we shall do our best to realize this goal, and ensure justice is not only done, but still to be done. Atwala kkooti enkulu e Masaka Victoria Nakintu Katamba agamba nti kkooti enkulu tebalina kifo we batuula kuwulira misango nga we bali babuddaamizibwa kkooti esookerwako n'asaba essiga eddamuzi okulowooza ku Masaka ku nsonga eno. Seat in what is known or was built and intended to be the Chief Magistrate's Court of Masaka. We have, in my 6 years here at Masaka, repeatedly asked for our own High Court structure at Masaka. I want to assure you that as judicial officers of the lower bench, time is gone when judicial officers of the lower bench are known of corruption. The higher and superior courts will judge us for literal or poor interpretation of the law. Baabawaabi ba gavumenti bagamba nti omuwendo gwabwe mutono ddala nga mu kiseera kino bali 15 mu disitulikiti zonna 10 ezikola ebbendobendo lya Masaka. Only 15 state attorneys in this region, which is quite big. So my lord, this causes, in some cases it causes delay. Mukoto of appeal kasita agenda egy'emyaka 7 ekitono nnyo 7 ng'omusango gwebaze tewali kittako tewali kikola ki. Kati bwe libeera nga bbanja mutuufu nga oli ssente za bizinensi ezo ziba zaagenda, bwe libeera ttaka liba balitutte n'abazzukulu nga bakoze nga tebajja tifuna. Kale nno tusaba bekikwatako mwongere ennamba z'abalamuzi ate abalamuzi bwe babalonda mujje mukole. Poliisi egamba nti terina weekuumira baana bato abeefunyiridde okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka ng'ebiriwo byajjula ng'ate emisango gyeyongera bweyongezi nga baagala essiga eddamuzi lyanguyirizeeko ku misango gyabwe. The CBD of Masaka, majority of the crime, general crime, is being committed by those juveniles who are either used by the adults behind them, and yet these juveniles are threats to our society. So we pray that when such cases come before you, they are expeditiously handled. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bagamba nti wakyaliwo obuzibu mu balamuzi obutakola na bwesimbu ekireetedde abantu bangi okubajjamu obwesige. Singa kkooti ekola n'obwesimbu, singa kkooti ekola nga terina kyekuubira, singa kkooti ebeera ku mazima. Oluusi abantu baggwamu amaanyi olw'ensonga nti emisango egimu kibanga ekigendereddwa okulumya abantu bano. Kwegamba tusuubira nti ekkooti bw'eba weeri kati nga Court of Appeal walibaddewo obwangu, ly'essuubi lyokka lye tulina. Kati olw'okukandaaliriza kw'emisango gyabwe, bannamasaka beevuma kkooti ejulirwamu etwala emyaka n'ebisiibo okutuula. Amu yaabwe baba basatu era kola mu bwe bateweze tebatuula. Kyova olaba nti okola apiiru n'ekandaalira. Lwaki? Tabalamuzi abo abataano ojja kwekanga waliwo babiri kwolwo, weekange nga waliwo omukoolo. Era baagala essiga eddamuzi okubalowoozaako okubateera kkooti ejulirwamu e Masaka kibawunya okutindigga eŋŋendo. Ate emisango gyaffe ebimu tusoomoozebwa okugenda e Kampala okusobola okulondoola. Ojja neweesanga nti otadde omusango mu kkooti, omuntu bamukutte, omusango bamuvulugidde eno wansi, ate nga mwetaaga okujulira ogenda mu Court of Appeal ne muteekayo omusango gwammwe. Naye olw'okuba nti nno olugendo lunene nnyo n'emitendera gy'oyitamu okutuuka e Kampala okuyambibwako mizibu. Ffe kye tusaba nti kuleeta Masaka bajje batuteerewo kye bayita Court of Appeal, bateekewaawo
ettaka weeriri ebizimbe weebiri bongereko bwongezi gazi ya bizimbe by'e Masaka. Y'omulamuzi Christopher Gashirabake asabye abavunaanwa abakimanyi nti bazza emisango bagikirize kibayamba okumalawo okwetuuma kw'emisango mu kkooti kiyite pre-bargain. So we encourage all judicial officers and justice actors to embrace and implement ADR in your courts. The forms of ADR we encourage you to practice include pre-bargain, reconciliation. Gertrude Mutyaba, agafeeyo ku Spark TV.